nzalirwa Prosi. Ndi muna Uganda. Ndi Saudi Arabia. Nafuna ebizibu naye sawa zineno nsaba kunyamba. Nsaba kunziza Uganda. Ezoka nyini nabula nava ku masimu ku bakama bange nembula. Olwobuzibuzibu bwembeera nabo. Nembula naye nenfuna omuntu anfunire ewantu ewalala wembeera. Era mbasaba munziza Uganda. Kati mu ddwaliro wano watuukawo otya? Mu ddwaliro wano naliva eyo Ghana. Nali nyina mu ddwaliro gyenva. Ani yakuleeta wano? Owa taxi. Ye yakuleeta muno? Owa ambulance yandeeta wano. Wano yandeetawo lwansonga nti nakojoba mu motoka ne bandeeta wano bannongoose. Mukundeeta okunnongoosa ne bandeka wano. Kati wano bakama bange bandekawo bulesi naye waliwo omusajja amanyi wendi. Omusajja simanyi linnya lye naye nga fe twali tumweyitira muzeeyi. Naye nsobola ofuna enamba ye kasita naaba nga nfunye omuntu gwenkubira enamba y'essimu zino bwe naziba nzifunye ngenda kufuna enamba y'omusajja njikuwe. Okitegedde mama? Nfa nsaba kuziza Uganda. Kampuni yo bagiyita batya? Bagiyita Fabulous. Wankamala bbanga ki? Eno mazeyo mwaka gumu n'emyezi. Contract tenaggwako. Contract tenaggwako naye sikyasobola kukola. Nanafuwa nina kamunguluze nerabidde. Toyina nakyojjukirako wadde. Sikyalina byenzijukira. Yafuna accident naye kennyini agamba mutaite yafunako accident naye ng'ebiwundu byalina bamuteekamu ekyo ebyuma mu bigere. Sikyasobola ebiwundu biraga nti yafuna accident. Nerabidde nze kennyini obwongo tebukyasobola kukola. Nerabira n'enzaala ze nazaalirako abaana bange. N'ennamba ze za simu tazina. N'ennamba za simu sikyalina n'emu. Ennamba y'essimu ez'abazadde be tazimanyi tajjukira. Sikyabimanyi. Sikyalina kyenzijukira. Munyambe nzize Uganda. Oliwe mu ddwaliro baliyita batya lino? Eddwaliro sirimanyi naddimanya bwe baliyita. Baliyita Al-Hakiya. Al-Hakiya. Simanyi badde simanyi bwe baliyita. Madina Medical Center. Kati gwe bali Al-Hakiya. Kati baliyita Al-Hakiya. Nsaba kuziza Uganda. Munziza Uganda. Newe essimu yange n'ennamba z'essimu n'essimu simanyi oba nabifuna naye nabwe sibifuna nensigaza bulamu nenzira Uganda. Okudda Uganda kwe kunsingira kati. Nsaba kuziza Uganda bakama bange. Yogera buli kimu. Bannange nsaba kuziza Uganda bakama bange munyambe. Nsaba kuziza Uganda. Era ngenda kwogera n'ennamba y'omuntu yenna. Gisome wano. Ate ngimanyi? Togimanyi. Sirina nnamba gye mmanyi. Ennamba gye nali mmanyiiko eya taata wange. Nzijukira ng'eyali 075 3 59 7 ninga gye nzijukira oba yennamba eyo eya taata wange. Osobola mukubira? Nedda eno kasita tuli ku recordinga. Kati mbadde nsaba ennamba ya taata eyo. Bw'oba olina omuntu gw'osobola omuwa amukubireko. Ababuuzeeko ennamba eyo 075 3 075 3 59 7 Okay. Kati simanyi wano wandiikawo dama ogiwandiike 075 owandiike 5 owandiika 5 wandiika 5 9 27
ye namba gyeninga namba endala zonna nzerabidde sikyalina kyemmanyi mu mutwe nsaba buyambi bakama bange nsaba kudda Uganda nsaba kunziza Uganda munyambe bakama bange munyambe nsaba kunziza Uganda nsaba kunyamba mama nsaba kunyamba Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe nsangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.